Bannange mpulira ntidde omusajja ono yalabye ekkooti y'eggulu ng'etudde n'alaba engeri gye basalamu emisango. Banaye ye lwaki mbyogera ngenda kukuwa akatambike naye bw'oba okimanyi nti oli mukyala oba omusajja kkiriza nti Katonda gy'ali. Vidiyo eno girabe. Bw'obanga oli mukyala oba omwami atakkiriza nti Katonda gy'ali oli wa ddembe okugiyitako naye ate era ebigambo bino obyetaaga okubimanya. Tusooke tugende mu katambi k'omwami ono naye nga nkubuuzaako omulabi wange wasiibye otya wasuza otya wonna vidiyo eno weekusanze. Amanya n'eddoboozi Magi nga bulijjo ate ng'eno YouTube channel eyitibwa Magi Kye Initiative Uganda. Tugende mu katambi kano tovaako tukomawo. Buli mulokole yenna tewandiyise ku vidiyo eno. Kino kyengendo okugamba bya ddala byantuukako nabiraba n'agange mu kwolesebwa. Yesu yeebazibwe nnyo. Abaagalwa nsaba bategeeza oba nsooke nabbawa bujulizi obwo. Nalina ennaku ze nsiiba. Yesu yeebazibwe. Ennaku ezo bwe nazimalaako nga neesunga okuyingira ennaku 40 ez'emutundwe. Ziri ezasooka zaali zange, zaali ennaku zaali 10. Kakati ng'ekinsibye 10 nga njagala ennaku ez'omutundwe bwe zitandikaana nga nagagenda mu maaso. Enjoyininge. Yesu yeebazibwe nnyo. Naye mba naatera okumalako ennaku zange ziri 10. Yesu yeebazibwe. Nendagirwa okusiiba ennaku 30. Naye ne ngamba amazima Katonda wayogera tutegeera. Olumu twefuula abatategedde naye nga tuba tutegedde. Naye nagamba ngenda kusiiba gali ameka? 4. Banaye Katonda bw'akulagira ng'ekintu tokulembezanga ndowoozayo. Gwe toyina kutegeera mu magezi go tomanyi kijja mu bulamu bwo. Tomanyi kigenda kutuukako nkya mu nnaku ezo ze weewa nti nja kusiiba bweruti. Yesu yeebazibwe nnyo. Bannange nalabako kkooti y'eggulu nze gw'olaba. Nagirabako. Wuliriza vidiyo eno ogenda kunnyonnyoka olwaleero. Mukwano gwange olunaku we namalako ennaku 10 jjukira bampadde ameka? 3. Olunaku olwaddirwa lwandibadde ng'olw'e11 nendya nsiibulukuse embala ziri ameka? 4. Bannange wenkoma weewaka akawungeezi bane njagala mbabuulire eggulu ne linnenya. Bwe linnenya nengwa mu maaso ga Mukama. Bwe nga mu maaso ga Mukama ne neenenya. Bwe neenenya nensiiba waawe ennaku n'okwenenya n'okwerekereza ebintu bingi ekisa kya Katonda ne kikomawo ku bulamu bwange. Bwe kikomawo ne ntandika okusiiba ennaku ezandagirwa 30. Yesu yeebazibwe nnyo. Baana ba Katonda mba ngenda okuzimalako kino kye njagala okutegeeza buli mulokole yenna ndaba olwaleero. Na buli muntu yenna asanze vidiyo eno njagala okitwale nga kikulu. Eggulu bwe likugambanga ekintu, Omwoyo Mutukuvu bw'akugambanga ekintu, tolinda kiri kye balanze wali. Tandika ku ekyo Mukama kyakugambye. Okwagala kwa Mukama kyakugambye kye kigenda okulaba omukisa. Yesu yeebazibwe. Lekerawo okwekulembera. Banaye kino kye nalaba. Mba malako ennaku ezandagirwa ezo nga malako zisiba bwe nti. Mba neebase nga zibulayo ennaku ndowooza nga 2. Kade wabulayo ennaku nga 2 kigweko ezandagirwa. Kakati mu nnaku ezo zennyini mba neebase nefuna okwolesebwa. Baana ba Katonda kkooti y'eggulu etuula buli lunaku. Ekyo njagala nkikutegeeza olwaleero mulokole. Kkooti y'eggulu etuula buli lunaku. Omuweereza wa Mukama kkooti y'eggulu etuula buli lunaku. Buli bujeemu bw'okola, buli by'okola byonna bye batagambye, emisango gisalibwa buli lunaku. Yesu yeebazibwe nnyo. Mba neebase nefuna okwolesebwa nga ndi mu kifo ekimu kiringa kisawe kya mipiira bino eby'amaanyi bye mumanyi kyengerezaako kati. Ekifo kiri kyonna nga kyakaayakana zaabu. Yesu yeebazibwe nnyo. Nga kyakaayakana zaabu bwe kiti. Saalaba ku mulamuzi omukulu. Naye mu maaso gange ekifo kiringa kijjudde abantu, kiringa bonaagamba nti Parliament oba kooti ng'ejjudde abantu abalina okusala emisango egyo oba abawuliriza emisango.
Yesu yebazibwe. Nze maaso gange nalina omukyala ampolereza. Bino byembagamba byakatuukawo bbanga siddene. Yesu yebazibwe. Bayibuli eyogera mu Matayo essula 7 olunnyo olusooka n'olwokusatu n'egamba tosalanga musango naawe teguli kusalirwa. Yesu yebazibwe nnyo. Abaagalwa, omukyala bye yali ampolereza saabiwulira nze, naye nga ndaba bambi afuba ampolereza. Yesu yebazibwe. Nga mpolereza eri yali kooti ewedde emirimu, nga mpolereza. Naye kino kye nalaba mu kooti ekyokubiri, nalaba omusajja atera n'eddoboozi lye ng'akambuwalira omwana omuto. Omwana oli mu ndowooza yange, mu mmeme yange n'ekitegeera nti oyo omwana mulekwa. Yali musajja ng'amukambuwalira. Bana bakatonda ekkooti y'eggulu togenda kuwoza nti saakikola. Nedda, akatambiko bakalina. Bo bagenda kuteekerawo gwe kennyini ng'okola ekintu nga tolinawo kyegaanira. Yesu yebazibwe nnyo. Omukyalo oli yampolereza. Mu kumpolereza mu kumaliriza kooti eyo nampa laptop eringa eriko ennaku endala nga nyongeddwamu ennaku endala ez'okusiiba. Awo we batyo we bansalira nyongeremu ennaku endala mmeka? Zaali 3. Abaagalwa, lwa bujeemu nejjukira nasooka kwenenya wali nengwa mu maaso ga Mukama nensiba nenkola ki byonna ekisani kya Katonda ne kikomawo. Olwo nentwalibwa ate we mala okusiiba ne bansalira ne bannyongeramu. Olwakiri kye nakola, bana ba Katonda, ekkooti y'eggulu etuula buli lunaku. Mwana wa Katonda, tosala musango. Bayibuli egamba tosala, totunuliranga njalira eri kuli kantu kali ku liiso lya muno nga tonnalaba njalira eri ku liryo. Kiki yali etegeezaawo? Mukwano gwange, gwalaba abataalidde, gwalaba abalabika obubi, gwalaba abataasoma, gwavuma abantu, gwalaba omusumba atakyusa kooti, gwalaba engatta egudde olubege, gwalaba abantu, gwavuma. Baana ba Katonda, tosala musango. Nkwegayiridde, kooti y'eggulu etuula buli lunaku. Kyova olaba Bayibuli eyogera mu biro eby'oluvannyuma gwe wenna ataasangibwe mu kitabo eky'obulamu bibyo biba biwedde. Ku lunaku luli tewagenda kubaawo byakwewozaako. Kati bawandi banayinjagala mbabule n'omukyale yali ampolereza yayina fayiro, yayina ekitabo. Nze simanyi oba mwalimu ki, naye bwe yamaliriza okumpolezesa nanyimiriza ku katuuti okwo kwaliko laptop eyo nga yerika ennamba z'ennaku nenjibikula bwe nti nendaba bwe nti nga ndaba ennaku nenva mu kwolesebwa. Nasooka nesikitegeera naye nemmanya nensaba Mukama Omwoyo Mutukuvu nambikulira nekitegeera. Bana ba Katonda, njagala mbabulye ku lunaku luli olw'oluvannyuma tewagenda kubaawo kwewozaako. Ebikolwa byo nga woobikola kati katambi kali wali. Wabula essaawa zino zenjogereramu naawe omuweereza wa Mukama, gwe wenna anoonya Mukama, olina kyansi okukyusa ebiri wali eri. Olina kyansi ekuwolereza kati. Bino si bulimba, banena biraba n'okwolesebwa. Olina kyansi okusonyiyibwa ate nga weegayira kyonna Mukama kyagamba kikole, oddemu oterere mu makubo ga Mukama. Bannange, kye nalaba buli kyokola ku nsi kuno wali gyekiri. Ku katambi gyekiri, eggulu tewaliyo kwewolereza nga wano ku nsi we bagulirira n'ogamba nti nno njagulirira omulamuzi ate nze mutabani wa gundi. Tebiriiyo. Bana wa Katonda, wali katambi kalabika, bateekawo bikolwa byo nga we biri. Kyova olaba mbagambye ku lunaku obw'oluvannyuma tewagenda kubaawo kugamba nti kati dadi babikula bibikuzi fayiro mwali taliimu oyo agende. Ogenda wakyo oyinza okugamba bane tebaŋŋanyiza kwewozaako. Kyansi eriwo kati ey'okwewozaako, ey'okwewolereza, ey'okwenenya. Bannange, twenenye. Kyansi eriwo kati yakwenenya kutambulira mu kubeerawo kwa Mukama. Bayibuli egamba ye mulamuzi asala emisango. Mwana wa Katonda, Katonda asala emisango buli lunaku. Emisango giwozesebwa buli lunaku. Nkwegayiridde weenenye kati ng'akaseera kakyaliwo. Weenenye ekisa kya Katonda kikomewo ku bulamu bwo. Weenenye. Tulusome ffenna Matayo 7:7. Tulusome ffenna, mwana wa Katonda. Yesu yebazibwe nnyo. Matayo 7:7. Yesu yebazibwe nnyo. Essula esooka egambye temusalanga musango muleme okusalirwa. Bale waliwo n'ekigambo ekya Bayibuli egamba nti gumaze okumusinga. Gumaze gutya? Kitegeeza waliyo kooti etuula. Gumaze okukola ki? Okumusinga. Waliyo kooti etuula.
mukwano gwange njagala okimanye leero buli lunaku kooti etuula buli kaseera eri kooti waggulu tevaawo wesala emisango emikiro n'emisana ebeera etudde naye mukwano gwange olina kyansi kati okwenenya okukyusa ebintu ebyo nsomere ekitabo kino ekyamatayo 7:7 naye ekisinga byonna twala ebigambo bino byenkugambye olwaleero era obikolereko nze nabiraba mukwano gwange mpuliriza tewali kikyuka mu bulamu nga tekiriiko nsonga nyinza okuba natwalibwawo okulaba ekintu ekyo nga waliwo alina okukyusibwa nga waliwo alina okulokolebwa mu mbeera eyo nga waliwo alina okwenenya balokole twenenye ebikolwa byaffe mukwano gwange oba oyamba bw'oba tozeewo okuyamba bireke naye ebyokutwala omwana bw'oba owasiza omukazi osazeewo okulabirira mulekwa mulabirire nga teweeganya bw'oba wasiza omukazi alina omwana obanga si wuwo mwagale bw'omanyi toyagala mukazi n'omwana muleke byonna baleke buli kintu kyokola ku nsi oba kibi oba kirungi mmanya nti Mukama Katonda akirina ku katambi olunaku luli nga lutuuse gw'ogenda okwesalirawo wawodda ogenda mu ggulu osaanidde okuliyingira oba mu butuufu ddala olabira ddala nga tosaanidde wadde okulingiza mu ggulu oyina kugenda ku sayidi ey'abafu oba mu geyeena n'olw'ensonga eyo tugezeeko okuba nga ffe kennyini twegendereza ebintu bye tukola tusalewo tutambulire ku musingi ogutya Katonda era ogutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu